twabadde awo ku Teak Hotel we twasondedde akasente kaffe akasembayo ak'okwewandiisa. Nalina obanga nasasula dda naye twafunamu disappointment. Baali balina okumpa ku ssente kubanza abantu be bannyambyeko. Namaliriza nga nina okukola puroguramu ya leero. Abaana n'abakyala be nabadde nina otambula nabo abasinga bali eno ku 5 n'ettula. Nagenze nendaba ab'ettula ne mbawa n'entambula era ne mbagamba buli kimu kiwedde, temweraliikirira, tugenda kwewandiisa. Bwe namaze ne nkubira omukyala bamuyita Nansubuga Ggere, yali awo kubajja basaaga, ye coordinator wange owa Kawempe 2. Namugamba obudde bugenze naye kansule nga nkulabe nga nkuwadde puroguramu. Era gwe nabadde ntambula naye munnange, era tetwayingidde nga obudde buli gwe nsinkana nga siyingira munda kuva kumpita kkubo. So bwe twamaze olaba omukyala ne muwa ne ssente z'entambula z'anaakozesa n'abakyala abo okutuuka mu kifo we tunakisinkanira. Nga tukomawo twambuka tuke ku kkubo kubali abadde kumpi awo okubajja abasaaga. Tetwategedde bayayiga abantu gye baavudde be tutanategeera. Bankubye mu kifuba ne bankuba omutwe. Esimu gye nabadde nkutte ne bagenda naye nnene ne ssente zabadde mu kasawo kuba ssente ze twasonze zisinga. Waliwo n'ezimu nasembe okuggyayo emitwalo 10 awo ku ttaano nga njagala ssente nsule nazo tugere bukeezi kusasula. Byonna bagenze nabyo. Munnange yagenze okubakuba ku nduulu nga bankubye wansi omugongo. Bankubye wansi ne basigala nga bankuba ne badduka byonna ne bagenda nabyo. Babadde bakugamba ki? Tebalina nnyo bye baayogedde, bagwe like that. Tebalina nnyo bye baayogedde. So bwe bamaze ne badduka ne bakkirira. Omukyalo ono gwe nabadde naye yamaze leeta ono gwe nabadde naye namukubira kubanze almost everyone was serious. Andeeta mu ddwaliro eki. Omukyala gwe nabadde naye twamukubidde afuta ono gwe nabadde naye yamukubidde n'agamba alina ebipapula byalabe nga babibisizza kuba nabadde mmaze okujjuza nomination form zange bulungi era nga buli kimu kiryokke ne ssente nga nzirina mu kasawo nga nkeera kusasula. Naye era ne luli omulundi ogwasooka lwe bankubira mu ttaawa bankuba baŋŋamba gwe Jacob ne bwoba ofoota togenda kwesimbawo Kawempe oyagala tulemesa. Kino simanyi ki kye bategeeza. Era abantu bange bakedde wano ku ddwaliro obwedda baliwo bantu bagamba ki ekigenda mu maaso. Simanyi option ki gye ngenda kuteekinga kuba ssente bagenze nazo ezisinga obungi. Ebiwandiiko bagenze nabyo ne certificate yange ya senior 6 original bagenze nayo kuba nabadde nva commissioninga biwandiiko emisano ebintu byange byonna nga mbirina. Nina emmotoka gye nkozesaako ttambula naye yafunamu obuzibu teyabaddewo, ntera nnyo okozesa bodaboda naye bwe nabadde bwabadde ku kkubo nga situlidde wendi sigamba nti nagenze mu kifo kya munda nnyo. So simanyi ki kye batidde ku nze buli omu okubeera nga nze gwalemesa. Naye tugenda tuula wansi n'abantu bange ab'oku ground tukolagana nabo tulabe kye tugenda okusalawo. Nga bantu abamu ab'okugenda naffe ku nomination makya kati nga tusembeyo ku meeting omukazi bamuyita Kereya mukyala ng'alina aba naye bagenda okukwasaganya enkya abakyala banne bajje ku nomination. Twali tuva ewuwe nga twambuka tudda ku main road abavubuka ne batuva emabega tuteebereza nti baika babadde batugoberera naye nga tutumanyi. Tutudde emabega nga nze muliko mu maaso katini ng'ali mabega ali ku ssimu ne bamukuba nagenza okukyuka ng'ali mu kugwa wansi nga ndaba basika ensawo abamulala ng'akwadde empapula era ne badduka. Saasobodde kutaasa, saasobodde kuba ku kipapula.
abadde babiri naye nga bawanvu bakiwago nga balaga tebazze okukola bakimanyi naye ekigendererwa kyabwe kyaka kyabadde kyansawo na bipapula ebyo. Kyensobola okugamba bannakawempe embeera egenda maaso si nnungi, teri kye kituzimba teri kye kitwongerako bwe tuba nga tukyalina akalulu bwe kati. Omubaka zino essaawa tali bulungi, embeera ya nomination ekyatweraliikiriza naye guno si gwe gusoose. Okutimba ebipande era waliwo abamusinkana ne bamukuba ate bamanyikwa naye abamanyi tugenda kukola further investigations engaffe. Kiwa bwe muba era mu ekikozi kyekimu ekiri mu nsonga ezo ensonga zigenda kuba ziddwa naye onalebo baffe n'obudde embeera gyalimu teyeeyagaza yeeyagaza nga bwe mumanyi mu kampeyini n'okutambula nga tukanoonya akalulu. Samusoni agent wa candidate Kasana Jacobo Mukasa Kisaati. Honorable waffe funyo obuzibu olunaku lwajjo yalumbiddwa abantu tutamanyi kye badde beetaaga ne bamukuba ne bamuggyako empapula za nomination ne batwala ne ssente ezisuubira okuba nga zadde miliyoni 3.5 okuba ne ssente era tugenda kukozesa kusasula okunominatingwa. Kayidenti waffe yakubiddwa nnyo era tuli bennyamivu nnyo olw'ekikolwa ekyamutuusiddwako nga muvubuka abadde ku ground ng'avuka bonna bamumanyi naye yakubiddwa nnyo okumpi okumukutula enkizi. Ekisaliddwawo ngaffe abali mu nkambi ya Jacobo tusazeewo nti ekirungi eno by election tugenda sigala nga tuli b'amaanyi nga tuli ku ground kuba tuli independent minded era tetulina candidate gwe tuli mabega n'omu. Tuli ba independent era tulina independent mind. Tugenda sigala ku ground nga tunoonya akalulu ku mubaka honorable Mukasa Jacobo Kisaati era 2026 tugenda kujja nga tuli b'amaanyi n'okusingawo. Kino ekyatukoleddwako kitwongedde amaanyi okulaga nti tuli b'amaanyi era tugenda kwongera okuba nga tuyimiridde. Twalipootinze ogw'okutibbibwako kubanga twabbiddwako ssente, twabbiddwako ebiwandiiko eby'obuyigirize bya honorable waffe bibadde bigenda okukozesebwa okwewandiisa era ne reference tugiina. Tusaba poliisi ekole okunoonyereza okwenjawulo okulaba nga omubaka waffe afuna obwenkanya mu kitundu kye. wakati musanyu bamuwanguzi kuno yeyo kweka simu yange